Commission to come and address us. Lwalero bwe gweza omwezi omulamba bukyabeegwanyiza ekyo ky'omukulembeze w'eggwanga batandika okuyega abalonzi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Wadde nga bangi bagamba nti enteekateeka eno etambula bulungi, ye akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama agamba nti wakyaliwo bingi ebyetaaga okutereezebwa naddala mu kakuyege ono agenda mu maaso. Kubanga reports zitufunye naddala kuva mu poliisi nti waliwo bacandidates bamu abatagondera biki bye twabagamba bye balina kukola. Bw'obanga bagambye nti nja kubeera mu kyalo kiti kirage ab'ebitongole by'okwerinda obabuulire naye byokumala gatambula wonna w'osanze osanga abantu mu katale n'oyimirira n'osanga abantu ku trading center n'oyimirira. Akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nti okusinziira ku bye baakalabako kakuyega atambula bulungi bw'ogerageranya n'okulonda okuzze kubaawo naddala okwa 2021. Wabula era kagamba nti abamu ku beesimbyewo bakyagaanye okugondera amateeka agabaweebwa akakiiko k'ebyokulonda. Olwaleero bannakyewa n'abalwanirizi b'eddembe mu ggwanga mu nsinkano gyabaddemu n'akakiiko k'ebyokulonda balaze obwennyamivu ku ngeri bannansi gye bazze beebalamamu okulonda nga baagala akakiiko k'ebyokulonda kannyonnyole ku nteekateeka ze kalina okulaba nti bannansi ku mulundi guno bajjumbira okulonda. N'alonda wajja kubaawo enkyukakyuka yonna kubanga balaba nti akalulu buli kaseera wabeerawo petition nti abakalulu baakakuttemu nti internet lwaki bagijjako. Ffenna tuveeyo tukubiriza abantu muveemu mujje mulage obuyinza bwammwe buli mu ssemateeka kubanga ssemateeka agamba nti obuyinza bwonna buva eri abantu. Bano era basinzidde wano ne bakunyaakulira akakiiko k'ebyokulonda nga bagamba nti akakiiko ke tekakoze kimala okumanyisa abantu ku nteekateeka zaako nga basiba bakyusakyusa ennaku z'okulonderako. Kubanga ko kagamba nti tekalina ssente naye ssente z'emmotoka za LC5 weeziri, ssente za tear gas weeziri, naye ssente z'okusensitizing abantu ku kiki kye balina okulonda zote ziriiwo. Simon Byabakama avumiridde ekyabannaddiini abamu abatandise okukozesa olulimi lw'ebyobufuzi mu masinzizo. Eddiini kitegeeza enkolaganayo ne Katonda wo. Kati gwe ng'omukulembeze w'eddiini bw'okulembeza eddiini n'ogamba aba congregants n'obagamba nti muweereze gunda kalulu kubanga oyo muntu waffe gwe tosaana n'okubeera mukulu w'eddiini. Ono era alaze obweraliikirivu ku nkozesa y'engombo ya protest vote ekozesebwa bannakibiina ki National Unity Platform ng'alumiriza nti eno yandiba n'ekigendererwa ekikyamu. Sironze President ali mu buyinza kati mba mpakanyiza mba nkoze protest vote nedda ddembe lyo okulonda ali mu buyinza oba tali mu buyinza. Mukulu Byabakama bwe yayogedde naddala ku nsonga ya protest vote biswaza ate ebiragira ddala nti alina side gyagwamu kubanga ye nga refari alina obuvunaanyizibwa obukyenyigira mu debate ku nsonga z'abeesimbyewo n'embesegizi zaabwe. Kyokka Byabakama agamba nti okusobola okwewala ebyo ebyalabikira mu kulonda kwa 2021 okubbibwa obululu ku mulundi guno kisaliddwa amagezi. Buli omu yeekolemu omulimu tugambe ngu be a police person in your area. Nti mugezeeko okulaba ani ayagala okutaataaganya ebivudde mu kulonda. Ani ayagala eggwanga lyetegekera akalulu ka bonna ak'omwaka ogujja buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okuvaayo okuleeta enkyukakyuka gye yandyetaaze mu ggwanga lyattu Uganda. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.